beekumidde ku The Mix Media mukola kyamaanyi. Bambi mwebale kutulaba, mwebale kutwagala. Munnange nno twawezezza emitwalo 3 egy'abantu. Ekyo kitiibwa kya Mukama, kitiibwa kya Katonda. Bannange mwebale kutuwagira na kutulaba na kusubscribinga. Nammwe abeerekereza ne mulaba ka content kaffe. Nammwe abeerekereza ka data kammwe. Mukama abaddizeewo abansasulire. Abampeera ebirungi bye musinga okwagala. Ndi eno mbasabira essaala ennungi. N'ogamba nti ze ku The Mix Media osivaako. Bannaaye okola kyamaanyi nnyo. Nebaza Mukama nti nawezezza emitwalo 3 egy'abantu. Mishoni yaffe kuweza mitwalo 10. Naye katusabe Mukama ajja tutuusaawo naye nga bambi twerabira commentinga, kusubscribinga na kukoona ku kade kufuna wakabonayo tuba tutaddeyo. Gwe omuyimbi ng'oli eyo ng'oyagala nkwatemu ka interview, nze jangu sikuyinaako buzibu, sikuyinaako tabbu. Ng'oli eyo olina ekintu ky'okola, nze ndi mu kusiika enkoko neekansa, mu kufumba ebijanjaalo ndi muka, ntegeeza enva. Nze mu kugoya akawunga ndi mulalamu, nze mu kubajja, mu kulodinga, mu kukola keeki. Jangu ffe tetulina tabbu, tukutuukirira ne tukola ekintu ne kiva abantu ne bakumanya. Naye nga abafunye ebirungi mbayozaayoza, n'abafunye ebizibu Mukama ayongere okubagumya. Uncle Seeki, President wa Masaka City nga bulijjo. Munnange nno Jose soko obuuze ku bantu abatulaba. The Mix Media. Mwebale ku subscribinga emitwalo 3 si myangu. Kyenjijukiza ku bantu. Bw'aba likinga, amaking sure nti akola ki. N'okulaba alaba. Alabe content ki gwe tutaddeyo. Etegeera. Era sharingirako n'emukwano gwo. Sharingeko n'emukwano gwo. Bintu bya kweyagaliza. Ekitegeera. Awo tujja kuba tugenda maaso. Singa buli neighbor ayagaliza neighbor munne. Singa tuli wala. Ezo okula ne tugenda maaso. Nefe obuzibu tulina munna ate wane waffe ate ebyaffe tebabiraba. Bantu balala nnyo be babira biwanvumu nekyaliwo ennyini omuweereza kaani kinaga bikino byompeereza. Ne munnaye gwaleyo munnaye andaba nga n'okumanya tomanyi nange sikumanyi. Mukama wange okola ekintu ky'amaanyi nnyo. Nze nyina ekintu kye neewuunya munnange. Abantu abaffe munna ate tebalaba bintu byaffe. Omuntu sookera ku makya n'oggulayo edduuka lyo n'owo n'agaana okukuwagira. Naye ate munna abatwagirako baveeyo. Naye nga bannaye gwe asobodde okundaba bambi nkuwa ekitiibwa. Tutandike. Kati bannaye tulina eggulire. Tulina omwami amanyiddwa nga Bajjo. Ono omusajja nno polomota aludde mu kutegeka ebivulu. Bajjo ayinza okuba yawulidde omulanga gwa principal gwe yagambye. Asobola okuddayo okusoma. Asobola okusoma. Soma. Ayina ke yagambye. Asobola okusoma. Soma. Ayina ke yagambye akasanyudde. Tinja kutuuka nga nkola ki? Nja tuuka ng'ozzo nsaba omulimo. President munene ali mu struggle. Naye mbadde njagala awo mu ekyo ki woofiisi. Naye nga tolina qualification. Ebipapula biriwa nga tobirina. Ayagala osome. Osome ky'osome ng'okitegeera. Temubba nti bw'onobba ng'akuteekako jeeki. Akuleka. Aye takuleka. Ye tayagala muntu alya nguzi. Kati Uncle Bajjo yawulidde omulanga gwa principal. Yakuwulidde. Yazzeewo okusoma ku Mumbuzi. Mumbuzi ogimanyi? Bagita Makerere University Business School. Esangibwa awo Nakawa. Yava mu Makerere University. Wano bagamba ndowooza aba business tubawe sekita eyaabwe. Oba balina department eyaabwe babeere n'egundi eyaabwe ne bizimbe ebyabwe. Esangibwa eyo Nakawa. Era erina abaana oba oyagala business ono mu Uganda. Ze zimu university zetusinga okuba ez'amaanyi mu bizinensi mu lo mu mateeka mu byakabi mu bizinensi eyo. Kati Uncle Bajjo nno yagenze yatandise nga bafresh era balina okutandika era lekyera yamwaniriza bulungi nnyo Bajjo n'abeeramu naye Uncle Bajjo agamba bikalumu. Akola kosti aliera mu bizinensi. Ali mu bizinensi gy'alimu yatandise era abamwaniriza bulungi nnyo. Ekyanyumidde bamubuuza ate watendinga gundi zino orientation n'agamba online
ye yaliko online. Uncle Bajjo nategeera science we yali ziriko online. Naye nga Uncle Bajjo ekintu kye wakoze kye kintu ky'amaanyi nnyo, ate oli musajja mugezi, omusajja alengerera ewala. Anoonya diguli. Yakimye diguli wetaba diguli diploma. Naye nga ekintu kye yabaza kintu ky'amaanyi nnyo. Omanyi munnaye kankubulira ekintu kimu. Osobola okukeera ku makya n'osoma n'otuuka mu siniya ey'omukaaga. N'ogamba kansooke nkole. N'okola ssente ne zikuwoomera. N'ogamba kati ki ekinzizaayo okukola ki? Okusoma. Naye Uncle Bajjo kye yatulaze nze kye nayizeemu nti ne wooba okusoma tekuliiko myaka. Tekuliiko. Era obeera ku ma TV ne bakulaga nti omusajja azzeeyo mu P7 agenze tuula bigezo. Okitegeera nti ate okusoma tekuliiko sayizi, oba oli munene omutya oba oli mutono otya, tekuliiko mwaka. Kirungi kiri eno ku yunivasite ne mu zi secondary osooka okudda n'osoma A level. Okitegeera yazzeeyo n'asoma n'akulaga nti kati gwe naawe omuntu ali eyo okyasobola oba nga opportunity bw'eri. Ate ng'alaga nti kalaamu tekola ki? Terimba. Nze kimanyi Uncle Bajjo ajja kumalako. Ajja kumalako naye nga tumwagaliza ebisima byereere. Omanyi bizinesi oyo akalubamu Uncle Bajjo olina obbibwamu ku budde. Obwana obwo tebukutawaanya. Obwana buyinza omutawaanya. Uncle Bajjo obwana obwo bwegendereze buyinza okubba ssente zaffe ez'ebivvulu. Buyinza ozituulamu. Bwegendereze nnyo bugezi, ate obwana bweyo bugezi eyo ku mubuzi butegeera bizinesi. Uncle Bajjo obwana obwo butunuuliza amaaso ag'enkaliriza. Naawe kaluba kalubamu. Omukono okuteekako supagulu. Okiba kyetaagisa bamutwale Lubaga bamugatte ne ssente ze. Kati Bajjo musajja alina ssente. Kati amanyi engeri gye bazikwata. Tasobola kusiriwala. Kati era ne waaba asiriwadde zaatoddeko abanga agamba nti ngende nnywemu kaaki kawayini oba nnywemu kasoda. Naye nga Uncle Bajjo tukwagala nnyo munaye bale kuddayo okusoma. Ekintu kye wakoze kintu kirungi nnyo, kiraga omwana ali eno omuto nti newe mbanga ninako wentuuse nga nfunyemu kasente nsobola okuddayo. Ate Uncle Bajjo oluzungu alutegeera bulungi nnyo ajja biyita. Uncle Bajjo oyo mulaba. Nze mufolowinga nnyo. Kyemwagalako ye muntu akubuulira amazima. Waba yakutama waba nga yakutamu nga yakwetamu akubuulira nti gwe gundi sikwagala. Baddeko olwaleero ku ssaawa mukaaga. Womukolera ekirungi era ga gundi wankoledde ekirungi. Okitegeera. Ng'ekye mumanyiko takukisa woba olina akajonjo mutaga naye gundi tewanaabye maaso ojjamu akajonjo. Atamumanyi agende ku TikTok ze oba agende ne ku Radio Beat abaako ku Sunday ssaawa 4 paka 6 ayogera afubutuka. Naye nga yazzeeyo okusoma munnaye Uncle Bajjo tukuyozaayoza efe tukwagaliza busima bwereere. Omwaka ogujja agenda kuba omwaka ogujja omwezi ogw'omuna agenda kuba ayingira yattu. Aba takyali furesha. Agenda asome abawumba Ruto. Ale tubaali tulaga Uncle Bajjo omala okusoma ofuna akatundu eyo gye weesimbawo. Uncle Bajjo mugezi ayinza okuba abala kwesimbawo. Okimanyi Bajjo tayagala kwesimbawo nzima. Naye ate Uncle Bajjo wayingira ebyobufuzi asobola okulya. Okimanyi gundi yamuwaako ogundi yali ayagala muwaako ogundi ekifaawo. President Museveni n'akigaana. Yagambye yakigaana. Tasobola bukulembeze. Yagambye yakigaana. Nze ndi muntu w'abantu kanjogere ebibaluma abateekeddwa okubikolako babikole mu bulambulukufu bwabwe. Naye ng'agamba tali wiringi ye kwesimbawo. Segeza yagenze okulaba mu bizinesi eno bamubba nnyo bamubala omufuulu. Kati bizinesi ayagala kwongerako gundi ayeyongereko level naye kati nga bw'olaba prince bamugye mu bantu nti okitegeera omanyi waliwo abantu abakujajimba bantu bajajinga kati Bajjo bategesi ba bivulu tebaasoma kati ayagala abalageko ti neeno mbalumbayo bizinesi nina degree mu ki kati ate ye kye yeetaaga mpapula sente akasente yeesika mwekali pozi mukama wanaabaajo omanyi abantu bakyuka mu maaso eyo osanga asobola okwesimbayo eyo waabwe
waaye n'abakola ki n'abakolera ku bizibu byabwe. Naye nga yazzeeyo munnaye nno n'asoma era ebitabo abikwaziza ddala asobola okumusibirirayo omummonde. Omanyi ffe twalinga tusoma baakubanga omummonde omuvumbike neggulu evvumbike era olimanyi kusaawa ennya kati Uncle Bajjo banaasobola omusibirirayo bakijuyisi ng'ekyo omummonde kibalugu kibalugu kyetutulumula omuwogo naye bwe babimanyi bano bamanyi chips naawe naye babimanyi mu restaurant zibiteekako ensujju akakopo kamanyi buno obukaluba obukuumuuka obwo kawomerako omunnyu kati Uncle Bajjo banaasobola omusibirira mumusibirireyo ku ntanda y'ebyokulya ng'ebyo nya tetwagala emulumira eyo okitegeere tetwagala njala emulumira eyo. Naye Uncle Bajjo kye wakoze ekintu kirungi nnyo walaze emigigi omuto abavubuka nti bannaye osobola okuddayo obudde tebunaba kuyitako okyasobola ddayo osome. Ate n'okuba omanyi waliyo abavubuka abaffe eyo waffe n'alowooza osooka n'akola ku busente naye nga sente ezimuweerera bweziri kati nga bwolaba covid bwe yajjaawo nga bwolaba covid bwe yajja n'akyangacyangamu abantu abaana ne bava mu masomo ne batuula ewaka kati nga ffe abavubuka twagenda ebbali ne tukolayokko ku bulimo lino obulimo sometimes bukulimba n'ogamba owaayi nfunyemu obusente kati nakyali wange yagamba sente zo nzifunye naye kali muzeeyi yaŋŋamba nzireyo kati ndi independent nina ewange buli kimu nkirina pulya sente mweziri kati nzirayo okukola ki nga ate tusoma kufuna sente. Muganda wange oba olina okuddayo n'osoma muganda wange. By the way ebitabo ebyo ebitabo tebirimba ate ne woba obisoma ne woba tonnabafuna mulimu muganda wange toggwamu maanyi osobola okubeera ng'oli awo naga kampuni eri wali eyagala abakozi otefayo n'oba wasoma ki omusala sente bweziti n'ogenda abantu bangi bali mu makampuni nga yagendayo nga yasoma social worker naye nga kampuni gyalimu ekola bizigo nga social worker talina waakolera ate nga bamuwa ssente z'okusinziira diguli ye gyalina oba certificate ye gyalina oba diploma ye gyalina. Muganda wange gwe ali eyasoma ne woba omaliriza nga certificate yo gifunye oba ebiwandiiko byo bifunye toggwamu maanyi omukisa gujja kujja ate ne woobeera ng'ofunye akalimo nga kalimo kale kazze nga togenda kukafunamu ekyo kye wasoma gendayo era okole. Mulimu abaana abawoza mbuze njagalako ogwe nasoma ogwo Uganda yaleero guyinza obutala mala galabika mitini gyani akumanyi okitegeera naye ate wekajja nga kajjidde wantu ebiwandiiko bibeera nabyo naye akalimu wekaba nga kazze nga tekalimu ebyo bye wasoma gendayo okole muganda wange. Eyo gy'ogenze tomanyi oluusi gy'oyinza okufunira ate ogukutuusa kweguli gwe wasoma naawe akyali mu kusoma muganda wange eremezaamu toggwamu maanyi tebakuwuddisa gwe naddala omwana omuwala musimanya byosoma okufuna ate nze byendeesa at least abireete nga naawe olinawo ekiwandiiko kyo ate toggwamu maanyi lemezaako. Bantu bangi bagenda kwogera tajja kumalako bakumalemu amaanyi gwe sigala ng'ogoba kirooto kyo teri kinyumanga ng'olina ewantu wooli mu kukola naye ng'olina ekiwandiiko kyo omukisa gujja ogu n'ogamba kale maama naye naawe ayina obusobozi ng'omuzadde akuwereddeyo akasente muganda wange eremezaamu somera ddala asomere ddala naddala abaana abawala ate kino nkiteeka nnyo ku baana abawala mwana omuwala atasomyeko boyi wange n'abagagga buno obudde baagala basomako ensi erina engeri gyemucunya olaba abasajja bamanyira bakazi basomako amutwala nga wamutwala olw'okuba mukazi naye kati bw'aba asomyeko seba oba nerevo musajja akuwaawamu katiibwa naye bano otambuza mmere mukazi wattu buli gundi akugira okitegeera bakuze era omusajja addawo naga kikazi ekyo nno nekibi naye nno kya luzungu naye kirinamu ebitabo tajja kuda eri asiye tajja bikola tisajjaga maama njagala kwogerako naawe. Uncle Bajjo yatubuusizza amaaso naddala abaana abawala naffe abaana abalenzi bannange omuzadde waba akuwereddeyo akajja mwana lemezaamu ekalaamu terimba buno obudde biyinza okuba ng'ebyekisiru naye mu maaso eyo ne binyigamu anko teri kintu kisinga kulumanga
nyina mukwano gwange bamuyita Emma twasoma naye primary naye Emma yanyumiza yali afunye omulimu ng'agenda kuvuga omukulu omu akulira eddwaliro ly'e Mulago eyo Masaka nga sente kuliko nno sente naye nga pamiti bye baali balanga ng'abiina naye nga at least olina okuba nga olinako ebbaluwa kale otandikiranga ku senior 4 kale mumanyimanyimu ne ku luzungu naye kale oli n'amugamba kale ne woobeera ng'olina ya senior 4 tusobola okuwa omuki omulimu nga baagala muntu alina ki baluwa naye kyali wange yannyumiza n'aŋŋamba laba ng'omulimu gugenda n'agamba singa mbadde nsobola okuddayo n'ensoma mangu nali nsobola okukikola era nejjusa neŋŋamba kale singa nali nasoma singa wali wasoma okitegeera yaŋŋanga ng'akasaala kasava ddala nga ne bw'alaba ensi babukuwa ate ng'oli gwamwala olunaku ntujja kwa wabaawo nti z'ennaku ze baba batongodde nti olunaku weeruti mbeera weewati ti lunaku weeruti tujja kgenda weeruti kuba wookoma okulwa naye osobola okutegeera pulogulamu kuba naye bakuwayo okukadde naye yaŋŋamba nawulira nga nfa nga sirina biki biwandiiko kati so munnaaye toggwamu maanyi lemezaamu omuntu bw'osoma ojjako kino ekintu kyogamba nti singa nasoma weebale nnyo ate bakubba nnyo okitegera n'otandika ensi ng'oli straight forward weebale nnyo nga tewali kwejjusa ogamba singa nakola ki era nze ekyo wakiteeka wali ebbali you are making money okola ssente tewali era nze neebaza nnyo bakadde baffe okimanyi nti ku 100% 95% abazadde abasinze okuweerera abaana ne bamalako tebaasoma anti tebaasoma balabye naye alemerako nnyo nagaa mwana wange soma mwana wange kola kino kuba ye kyayitamu akasente akalina akamubeezaawo n'asanyuka n'anywa kibbiya kye naye omanyi lwaki akugamba nti soma tayagala oyite mu mbeera nga gye yayitamu era obeera ku kampasi abazadde abasinga obungi abataasoma be basinza okuweerera abaana ne batuuka eno waggulu kyokka ate bano abagagga noze baliyanga 3% bo tebafaayo nnyo ebintu byakwera abaana kale ye abeera ayagala naye abaana be bagamba ndaba kitange ssente alina muganda wange ssente zo za kitaawo si zizo nawe olina okukola ezizo okitegeera ne wanaazikulekamu oba nakulekera kampuni ngeeyo nga tewasoma nga tobitegeera bajja kukuyisaawo yesu osobola okubakangeze okola amagoba ga bukadde nga 6 gwe gwolabako naye nga bakuyisirizaayo nga 6 olulala n'ekinyuma nnyo naluli 6 nalwo n'okola ki nalwo n'olulumba n'oba nga lwonna olukuŋŋaanyizza olulina kale tebati gwe bataawulako kale ne bakwawulako nga $5,000,000 ofisizza 5,500 kati so muganda wange lemezaamu tojjako kigere ku buleeki bajja kugamba tosobola tojja malako wali weepanka lemezaako gwe wa P7 omuwaka mukole ki mukole ebitabo bisome solving enamba okitegeera beera n'ekirooto njagala kubeera wano na wano ate ne bibanga biganye ddamu omulundi omulala okitegeera lwo omwana akeera ku makya eyo n'asoma ne bigaana ate oggwamu maanyi gendako mu institute erumba okoleyo kikoosi kolayo koosi osobola okugenda ng'oyongerako mpola kuba tulabye abantu bangi waliwo omusawo nno mulamba kati alina na masters yatandikira ku certificate nga wa senior 4 n'asoma diploma n'asoma degree n'asoma ne masters naye musawo mulamba ate na MP mulamba okitegeera gwe toggwamu maanyi sigala ng'ogoba ekirooto kyo naye nga Uncle Bajjo wabuusizza abantu bangi abayimbi bangi bapolomota bangi okitegeera kati so Uncle Bajjo ffe tukwagaliza kasima kereere bannaaye tetugenda sukkawo wano amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President w'e Masaka City mubeere bulungi mweraba ne Karanyi Joseph Ssenyonga Joseph ndi musomesa oba olina essomero osobola okunkoonako ku nnamba yange ndi musomesa wa kifaananyi art and studio technology osobola okunkoonako ku 07 06 150
281. Mukama abakulembere mu byonna bye mukola. Mweraba.